tulabye ebibanja nga ekibanja kiriko endagaano 3 abantu 3 baagula nga chairman omu kwango ne yatunda nga yajjanga namwe nti chairman nsala kweri yika yange nawa nsala kweri yika ya yika amala agisalidde abantu bangi kakati mu mbeere ya bulijjo endagaano 3 ku kifo kimu ekifo we kiri kimu bananyini bali 3 amateeka awo galamula nga tetunagenda kuwoza ebirala byonna awo wenyine amateeka gagamba ani yandibadde nanyini poloti. Amateeka gatunulira abantu ne gabateeka mu biti ebyenjawulo era ekiti ekisinga okuba waggulu yatwala kati singa mwenkanyankanya ebiti oba ntegeeza ki katugambe ekyo okulabirako ettaka oli bw'aba ayina ekyapa gwe ng'olina ndagaano ow'ekyapa ekiti ekyo kisukkulumu eddala lyaliko tetuyinza kwogera ku bwannannyini bwa ttaka eyo ng'oli alina kyapa n'ayogera naawe n'oyogera ekiti ekisukkulumye kyekyapa kati ne bweno bwe guli ku ndagaano nti bwe muba nga mwenkanyankanya eddaala kwe muli nga mwena muyina ndagaano za kibanja kitegeeza mwenkanankana equities zammwe ze zimu zenkanankana kati awo tubuuza eriwa endagaano eyasooka kubanga mwenkanyenkanye mina muli ku kiti kyekimu kati ndagaano ki yakola ki eyasooka naye weetegereze endagaano zino zisobola okuwandiisibwa mu mateeka giyite registering the sales agreement zisobola nolwekyo si kyabuwaze naye zisobola kati omuntu asobola okukola endagaano ku kibanja ye n'agenda mu gavumenti gye bawandiisiza ebiwandiiko n'akiregisteringa ku mutwalo gumu n'ekitundu endagaano eyo ye n'agikola ki n'agiwandiisa mu mateeka ayinza n'okuba ng'abadde wakubiri mu kugula nga waliwo eyamusoose ne wabeerawo n'owokusatu nga leeti yawandiisizza singa wabeerawo obutakkaanya nkwani asaanidde okuba nannyini kibanja kyono endagaano gye yawandiisa mu gavumenti kubanga gubamanyi ku endagaano ye yagiwandiisa naye baba bonna nga be bamu teri yawandiisa ndagaano bonna tujja kutunulira ani yasooka okugula era ekyo tetukirabira ku nnaku z'omwezi zokka kubanga oli ayinza okugamba bwe maze asembyeyo kyenkola ennaku z'omwezi tukola za myaka ng'esatu emabega tusobola okukola ennaku z'omwezi z'emabega kooti oba amateeka gatunulira ensonga eyo mu buwanvu ngagamba bujulizi ki obweyongerako circumstantial evidence ng'oggyeko emyaka egiri ku ndagaano omuntu ayinza obanga olwakola endagaano n'ekimanja n'akigendako n'ananga n'okukirimirako gwe ng'ogamba wagula dde emyaka 3 ne babuuza gwe yagula emyaka 3 kyasoboka kitya nga ekimanja ekyo tokiriiko nolwekyo temusala amagezi nti nja kukyusa endagaano ekyo kati kimala osobola okuba ng'okyusizza endagaano naye ng'ate obujulizi obulala tebulaga nti endagaano eyo y'amabega tulina abakoze endagaano mu G7 ng'enamba y'essimu 0772 0752 nga temumanyi mbu ne mobile tezaaliyo mu biseera tulina abakoze endagaano mu 87 nga LC yegikoze naye nga mu LC teyaliyo mu 87